Omulabi wa Trebian TV tukwanirizaako nnyo program amaka. Program eno ekutusibwako aba Vento Media era eragibwa buli Saturday sawa 3 ez'ekiro neddibwamu buli Wednesday sawa 10 ez'olweggulo. Era tusaba oberenga program eno ogiweereza n'abalala ogicheka ku status yo kwegamba sharinga n'emikwano gyo nabo bongera okuyiga ku bintu ebikwatagana n'amaka. Era season eno tusomesezza nnyo ku bintu ebikwatagana n'enkuza y'abaana. Guno omulamwa mugazi nnyo naye ate nga buli tuyiga ebintu ebipya. Amanya nze Evelyn Lufafa nga ndi mu budaabuzi oba kyonayita professional counselor nkolera Makerere University naye nebweru nkola marriage and family counseling gye mirimu gye nsinga okukola mu bantu n'eby'abaana naddala aba adolescents. Sikoze zekka nkoze ne munange Mwami Bikongolo era nga ali life coach naye njagala nnyo nga ayanjudde omulimu ogwo n'ategeeza emirimu wagikolera ne watuula. Mwami Bikongolo ojja kweyanjula then obuze ku bantu tusabe tutandike program. Neyanziza nnyo nnyabo mukyala Lufaafa, nze Mugerwa Madison Bikongolo. Ndi musajja mufumbo ate ndi muzadde. Mirimu gyange ngikola n'ekitongole ekya Bible Sat of Uganda. Ndi HR mu kitongole ekyo. Ate nyina n'ebirala byenkola ebyange bye nettanira ennyo okulaba nti nkola impact mu bantu. Ndi mutandisi owa Peace in Africa. Mwe twettanira okusomesa n'okukyusa abantu mu bulamu bwabwe obwa bulijjo mu byenfuna mu social life n'ebirala. So ndi musanyufu okubeera ku programu eno era Mukama tumuwa ekitiibwa, tumugulumiza, tumutendereza okutuwa omukisa naffe n'atukkiriza kubaako ettaffaali lyetugatta ku ggwanga lyaffe. Okay, Mwami Bikongolo ojja kusaba bwebanga then tutandike program. Mukama waffe ssebo tutudde ku bigere ebyo nga twegomba ssebo otuwa ensengeka ey'ebigambo ey'amagezi byetwogera bisooke bikwate ku bulamu bwaffe. Mukama bantu bangi abatudde mu ntebe we tutudde aboogedde ebigambo nga bikyusa obulamu bw'abantu bangi ababalaba n'obawuliriza naye waabwe nga buli kaseera basaanawo baggwawo. Nkwegayiridde ffe muzaanawo mukyala Lufaafa nange bino bisooke bikole ku bulamu bwaffe n'amaka gaffe n'abaana baffe naye ate n'alaba muyamba okusobola okuyiga ate n'okuteekesa mu nkola. Betukusabye Mukama nga twegayirira okuyita mu Kristo Yesu omulokozi waffe. Amina. Tuyanza nnyo ssaala eyo Mwami Bikongolo omulabi wa Trebian TV nga bwe tutandise ngambe tukyayiga ku nkuza y'abaana. Omulundi guli twayiga nnyo omusingi Mwami Bikongolo yagussa nnyo ku okukozesa kwegamba engeri ya Katonda ng'oyise mu kyawandiikibwa kye Bayibuli eyo eraga engeri omwana gy'olina omukuzaamu era yawa example nyingi ku baana nga Samusoni, Samweri n'abalala ne tulaba abo abaavaamu obulungi abamu tebaavaamu bulungi era kyonna kyasinzira ku ngeri omuzadde gye yakozesaamu kigambo kya Mukama nga bwe yakiragira era nga tulina n'engeri endala ezikoze kwegamba abantu ze bakozeeko research ne ziraga nti nazo zikola naye Mwami Bikongolo bagamba nti no learning is one thing okussa mu nkola kirala kwegamba okuyiga kirala n'okuteekesa mu nkola kirala. Abantu bayinza okuyiga ebintu bingi naye na kwegamba n'akyamuukiriza nnyo n'agamba ngenda kukikozesa. So ne Bayibuli eno abantu bagirina mu maka gaabwe. Oli oyinza okugamba kale nga bwe nayiga luli kangende mbikkuleko mu kitabo ekyo ndabe. Samuel Katonda biki ebyo yalagira kwegamba naddala omuzadde nga okyalina omwana omuto okyalina emikisa mingi okukozesa ebintu bino bye tuyigiriza. So si kirungi okuyiga n'obitereka ate n'otabikozesa kiba tekigasiza. So era Mwami Bikongolo nga tukyannyonnyola abantu ku ngeri nti waliwo nnyo relationship oba enkwatagana nti engeri omwana gye bamukuzaamu n'empisa ezimuvaamu ne byakola eyo gye bujja kati
kati gwe ng'omuzadde okozesa nnyo example ez'abaana which is very good abaana ababo kubanga bw'otegedde kati nange ndi muzadde sobola okukozesa ezange naye lwakuba nze ndi counselor ndaba end product gwe coach bubaire abantu bayinza obutategeera counselor ne coach bakola ki coach akolagana n'omuntu already omugezi atalina kwegamba bizibu si mulwadde wa bwongo talina namuyamba okutereeza obulamu bwe n'ibyalina byalina naye tabiraba kansala atera nnyo okubeerakozesa eno end omuntu yeetaaga ate okumuyamba okumuzaayo ekyakoze eki so emirimu gyange egisinga nkolagana n'abaana oluusi ba adolescent nkolagana n'abazadde naye oyinza okulabeera n'omwana mu therapy room nolaba n'omuzadde byagamba jo omuzadde yankubidde ensimu nga ngamba omwana nza nemye oba kisoboka simanyi kye singa nsobola muzaayo mu lubuto singa kyali kisoboka naali muzizaayo mu lubuto naye nga gwayogerako wa myaka 19 neŋŋamba weewaawo so kyova olaba engeri gye tukuzaamu abaana kyekigenda okuvaamu either tujja kubeera abazadde abagenda okutawaana nabo paka nga bali mu egyo emyaka emikulu oba tujja kubeera abazadde abagamba nze nkoze omulimu gwange ebirala naye ogwange nkoze eki nkoze so omwami bikongoola ebintu byoyigiriza ebyo birungi nnyo era nsaba twongere okuyigiriza omuntu ategeera eddala ti engeri zino okwegamba okola otya kiyamba ki ate njagala nnyo nti owadde n'example ez'omu bayibuli yes so njagala tweyongera Mukyalufaafa programu ya leero njagala kutandikira wano nyina ekitabo I think it's one of the best books I've ever come across. Erinnya lyakyo kiyitibwa Why Good People Do Bad Things. Why Good People Do Bad Things. Omusajja gwe bayita Awin W. Loser. Awin liri E-R-W-I-N. Loser L-U-T Z-E-R. Muyinza n'okulinoonyako lwaki bino ntera nnyo okubyogera nti ffe wano tubawaako bupapajjo butono naye osobola okugenda deeper mu kitabo kye Awin W. Loser Why Good People Do Bad Things mu Luganda ky'oyinza okugamba nti lwaki abantu abalungi bakola ebintu ebibi ajjayo sitore y'omwana omulenzi adolescent omwana ono nga he became a drug addict kati abazadde ne batakola kitundu kyabwe ne bamutiiririra era olwaleero ngenda kuteeka nnyo mweno programu okutiiririra omwana totyanga omwana wo buli bwoti omwana it's a parenting gap kitegeeza waliwo kyotaakola Awin W. Loser agamba nti omwana ono agenda mu hoteli emu nga ku fulo yakuna oba yakutaano ruumu yenga eri eyo kakati bw'atuuka eyo n'agamba enjiri ngiwulidde baali bakubye olukuŋŋaana lw'enjiri n'akyamuka kati bw'abaddayo mu hoteli ruumu ye neyeggalira n'agamba ku samoni gye bava okubuulira enjiri ng'ennyingidde no more drugs nzivuddeko mbona yagenda okuwulira nga buli we yagendanga mu room ng'era abeera tempted kyeyava agamba nti kati solution ngitegedde ngenda gula chain nsibe okugulu kwange ku nkondo y'ekitanda kati ne bwe naawulira nga the urge for drugs ezze ngenda kwesika nga sisobola kuba neesibye naye omuwandiisi agamba nti yanyeenya akatanda addiction kintu kizibu nnyo 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 n'anyeenya akatanda paka byafuna ekyuma n'akuba ekijegere n'akikutula naye mu kikutula ekijegere kyakutukira wakati olujegere ne lusigalako nga lumukutte kati bamusanga ku madaala ava waggulu bw'ati ake wansi ku lobby abamanyi hotel setting ne bamugamba olagawa what has happened kubanga yalwana n'ekijegere ne kigaana agenda wa janagula drugs yeesibye nga lowooza buli kintu kiri bulungi tajja kuddamu kufuna buzibu paka bwe yakutula n'ekyuma ekijegere kimu ne kisigalako n'akikulula down
paka wansi mu lobby naye abamusanga ebigambo bino njagala tubiwulire bulungi ndi ku parenting bamubuuza nti owaaye kiki omwana kyava abaddamu ebigambo bino mu Lungereza nkyabijjukira yagamba cocaine has a voice and when it calls I must answer. Kyalufafa bikyuse enjagayo gye bayita cocaine kubanga yo type true erina eddoboozi ate bweyita nina okukolaki okuyitaba. Cocaine has a voice and when it calls I must answer. Omwana wo kiki ekimuyita? God has a voice and when he calls one must answer. Omuvubuka ono abazadde bamukuzanga ali loose. Waliwo omuzadde ali so confusing. Again, I want to serve a disclaimer. I'm not a theologian. I don't approach the Bible like a theologian. No. Era bw'otuwuliranga nga tugasse ebirowoozo ne ba theologians, it is because for some coincidence tusisinkanye. Naye nze si bwe nja approaching. Omuzadde ono unconfusing owa prodigal son. He's a very confusing parent. Kubanga simutegeereranga ddala. Yesu bwe tulituuka mu ggulu njagala mubuuzeeko ebintu ebyange bwe mutulaba nga mutulekanga ne mutuwa akadde. Mubuuze. Story eno kyekyali mu mind yo. Omusajja oyo andabikiramu ng'eyali loose n'abaana laid back somehow. Kubanga omwana ansaba atya ebyobusika. I want you to come to think about it mkyalo Fafa. Omwana nze muzaala. Nkyali mulamu. Nagamba nze mpaaka ebyange. Nangamba nti mpaaka ebyange. It's unimaginable. I can't imagine that. Naye Bayibuli yetugamba n'amuleka. N'amuwa. Omuyo w'obunabbi ndowooza bwe mba seerabidde bw'aba annyonnyola. Kubanga awo yakwatagana nnyo ne ba theologians. Alaga nti Katonda bw'atyo bw'adiringa n'omuntu akuwadde freedom. Kakati njagala twawule Katonda eddembe lyalekera omuntu ne laxity mu parenting styles. Era wano wenjagala tuzimbire ennyo ndowooza naddala mu katundu akokubiri wali mukyalo Fafa. Laissez-faire. Omuzadde nga parenting style yo yakuleka mwana. Ekindeeseza story eri. Omwana okukola statement naga nti cocaine has a voice and when it calls I must answer. Awiri W. Luzalaga nti omwana teyali fully surrendered. Bakiyita ki? For lack of a better way to express it. Kukyamukirira. Nenkyamukirira enjiri njiwulidde ndi wakabi mpadde obulamu bwange eri Yesu Kristo. And most people bali bwe batyo naye nga sisimbye mirandira mu bulamu bwange. Cocaine has a voice. As this child says cocaine has a voice, abaana abamu bagamba my parents have a voice. Jesus has a voice. The Bible has a voice. What is your child saying? Nolekyo mu parenting muno mwe tuzuula tubadde tuparentinga tutya. Kubanga surely whether we like it or not omwana enkuza gye tumukuzizaamu ye yeeraga nga akuze. Be bantu abasumbuwa mu kanisa, be basumbuwa mu gavumenti, abantu bonna bolaba bawa headache. Most of them oba tracinga parenting. Engeri gye babakuzaamu. Mwami Kongolo, example kolesaako kakulu nnyo naye omuzadde omulabi wa 3ABN TV at least kyolina okwebuuzaamu kati ng'omuzadde omwana wo gy'ali eyayinza okugamba taata wange eddoboozi lya taata wange ndimanyi ate bwe liyita nina okuliwuliriza oba eddoboozi lya maama ndimanyi bwe liyita nina oddiwuliriza. Omwana asobola okugamba eddoboozi lya Katonda. Ndowooza ebyo ebibuuzo byakwebuuza. Katuwummulemu katono tovaawo tukomewo.
kwesayo mu kuwummulamu omulabi wa 3ABN TV tukyayiga omwana wo agenda kuvaamu atya engeri ki gy'oli okukozesaamu amagezi mukama ge yatuwaaga okukuza abaana parenting style ki gy'okozesa eya bayibuli oba oli permissive nga mwami Bikongolo bw'asomesezza kind of laxity permissiveness osuubira kufunamu ki mwami Bikongolo ndowooza tweyongera okuyiga omulabi wa 3ABN TV ayongera okumanya engeri ki ekyasinze okuzaamu abaana nolwekyo whereas bwe twali tuyiga ekyokuyiga mukyala Lufaafa kyeyanjula obulungi kiri abaali bagoberera ekyokuyiga kyaffe kye twayogerako previously twagamba nti okukozesa eryanyi ku mwana si kirungi naye kakati mweno program ate twagala okubalansinga ebintu okugamba nti to be laid back abazadde abalagajjavu abaganda balinanga ebigambo byabwe byempoomerwa muntu nga mulagajjavu bakuteekako ekiga nti gundi mulagajjavu abantu batera n'okubyogera nga badescribing gundi oyo mulagajjavu ekigambo omuntu nga mulagajjavu kikusumarizinga nekikunnyonnyola nti ne baba baagala okukuwa omulimu they think twice omuntu omulagajjavu bakuwa batya omulimu waliwo ebintu bingi ebisigala nga tebikola ki tebitegeerekeka naye omuzadde yandibadde ali so close ku mwana nti asobolera ddala bulungi okuditamininga n'okuyamba omwana mutabani wange ne muwala wange bageranya babateekamu ebintu ku ssomero abazadde abasinga ndowooza bino byenjogera mu biyitamu oba ni abayigiriza topic ya rights z'abaana n'abayigiriza balina rights zaabwe rights bakiyigiriza mu ssomero rights children rights ate ne bujja bunsomese nange mba ne right nga bwe boogera bye bannyonnyola birabya nga biki bituufu naye omusajja oba lwaki erinnya ligenze bwe yali awandiika mu kitabo kye probably along the way nja kulijjukira yakola statement ne wano mukyala Lufaafa nagikozesaako waliwo kye bayita under protection and over protection of children mu under mwe muli omuzadde omwana n'amuleka you let your children lose zibanga free range oba okitegedde otya mukyala Lufaafa I know free range omwana akola nga bw'ayagala aliira ku budde bw'ayagala amaka mangi abantu bagalina naye omuntu kyakola okukola ennyo omukozi kyakola kufumba buugi n'abuteeka awo omwana ku ssaawa waayagalira waafuka n'anywa emmere buli omu waayagalira wakola ki waaliira nnyo gy'alya kati batandise okukula nga tubasetinga okuva mu buto omwana asalawo lwanaanaaba ne lwatanaabe abaana bangi bali mu maka naye nga n'ekyokunaaba obunaabi tekiriiko budde abaana bangi bali mu maka ennyumba eyinza okuggalwa anytime bwe bawulira bwe bakola batya bwe baagala they can enter anytime they can do whatever they want even bed kalizi ennaku ezo kawala kange nga kakalira mu maama waako nga kamugamba nti naye mami ffe mutukuzizza tuli mu geeti muno tetufuluma geeti kakati nagenza ogenda kali mu senior 1 nga ndaba siri well socialized bulungi balina kitopic ndoza mu senior 1 kye babateekamu awo siri well socialized bulungi tuyamba mwandibadde mutuleka ne tufulumanga ne tusocializinga ne bannaffe ku kyalo agezaako tweducatinga ku rights ze ne ku ngeri gye bandibadde bamusocializingamu kyalange ngamba nti jangu owulira erizi byagamba agamba tetwamusocializinga bulungi she is generally quiet but very intelligent young girl kubanga lizi ye muntu bwe wabeerawo puzzle solution agiworking out kakati ndoza bwe yagenda ku ssomero n'asanga abaana abo abakalukalu ennyo
kati ye bwe yadde ewaka obwongo bwamugamba tumugalidde nga mu geeti tetumukiriza kuzanyirako bweru tasobola kubeera nga bali abalala tayinza kuba nga bali papa and all that netumugamba nti lizi singa ate twakuleka n'otambula ng'okole buli kimu ky'owulira ky'oyagala probably ekyo ky'olowooza nti otegedde n'okutegeera nti toli socialized bulungi n'okitegeera tewandikitegedde olaba ago amagezi ogalina kitegeeza abazadde baafuka okola ekitundu olabawo enjawulo nolwekyo abazadde njagala okubasaba twawule ekigambo love ne spoiling kubanga nakizuula mu kyalufaafa nti abazadde bangi abeerowooza nti balina ku busente omanyi omugagga wa Uganda akulema era ne wano ndowooza ojjukira nakubulira mu kyalufaafa tategeerekeka gwe bayita omugagga olina abantu boolabanga bakola nenga tebali gaggawa nentandika okubala naye omugagga wa wano muzibu wa kutegeera olabira ddala omuntu nga munaku yandifubye abaana b'abalwaneko naye olw'okuba ayina engeri sitaani gye yamulimbalimba nti kati mugagga kati n'atandika okwonoona abaana n'abata baana balya kye baagala abaana bayingira batya supermarket n'okola statement nti balonde kye baagala how on earth awo okunooneka we kutandikira ng'olinde bill webale no for me my children know that actually ndi mu supermarket bakimanyi bwaliyanga bukyali buto bugane bulona mga nti olonda byolonda neze sisuka mutwalo sisuka mutwalo not that I don't have the money yes nzirina nebo yandironze byemitwalo 10 I can pay naye omwana must be educated, must be given the understanding into resources ziri limited. Nali nsomesa abana bange economics ekimu ku bintu byetu singa okusomesa bagiyita scarcity and choice and opportunity cost. Yes. What a topic. I think mu economics a topic ekyansinza okusomesa okunyumira okusomesa abana bena ninkyasomesa kubanga omwana mulage nti mu scarce resources zetulimu teri ayina freedom kuyingira mu supermarket alonde kyayagala. How? Iraze mu supermarket bakimanyi abana bange kati abange bakulu. My girl is 13 years, my boy is 15. Nebe tuyingira betu ti supermarket kye basoko okubuuza daddy tuli mu range ki. Nze bamanyi. Lwaki ndyoke mbayigirize nti obulamu si buli kintu bw'owulira bw'oyagala bw'oweeyisa bw'ogula ate abo be bavaamu abo ate bwe baleka bwe batyo omanyi obulwadde bwe bafuna wasayiko gyabwe buyita adjustment disorder. True. Nga yamanyi nti no buli kyayagala kyenjagala n'abakazi abakulu obalaba nyina relative omu kanyikole bwentyo kuba bwe naajogera relationship yange naye bintu bya TV bizibu tomanya ayinza okuba abaana bo bokka boboyogera kubo balinako bomba inako control ate ekirungi ne byembogerako birungi ne relative wange oyo twakula tumulaba omanyi omuntu deliberately ya demanding to grow nga ali ku free range nenga ate baavu. Ngena nendaba abantu nga mwavu munaku naye practicing kigagga. Kakati bwe maringa kubanga be nakyogera mu Luganda nja kuba closer okutegeerekeka. So bwe maringa. Yes. Era nasumbuwa nnyo mu relationship kuba bwe yayingiranga supermarket bwati. One time naliwo naye nsobola okuba nakula mu manyi namuganze nkulabula ebintu byogenda okulonda nkuleese mu supermarket tebisuka mitwalo aga 2 nali muwamu nalina kavocha kangaawo part of this byagundi naye era olw'okuba empisa ye bwetyo bweri bwe yatuuka mu supermarket okulonda yalonda bya mitwalo bwe basera bidoba 28 nezigwamu awo ne tutuuka ku supermarket n'antunuulira kati ate anze awo ndi stubborn. I think I'm stubborn when it comes to that. Sagala kyejo njalufafa dino what I did. I said nze nsasulira mitwalo 20 abiri era ge bakiriyalinga ku voucher bine birala ebisigadde naye kyengezaako okujjayo bwatyo bwe yakula kyayagala
akyagala taliko. That's the thing. Thank you, you've said it all. So much entitled, kyawulira kyayagala kiteekeddwa okubeera ensi bw'etyo mu reality teriyo ku mirimu gye tukolera. Nze ni mu human resource omusaala gw'oyagala si gwe tukuwa niakulimba ate nga mumanyi otubuuza how much would you like ate n'ogamba ate ne tumala no you know ate n'omala n'ogaba ogwo gwennyini olaba mu human resource nange mwennyini omusaala gw'empulira gwenjagala ogunjamu si gwe gumpeebwa. Kitegeeza nti abantu njagala kukwebaza waleese akantu ako njagala keeyambisa mukyala Lufaafa. Adjustment disorders tuzeewale. Weetekemu embeera egamba nti osobola okuba beba abasajja abakuba abakazi n'atuuka ewaka ng'obwongo bwonna bumugamba nti zino essaawa emmere ebeera ku mmeeza n'asanga omukazi ng'awaata azze n'obwongo obugamba emmere yange n'akatunda kange biri kuki ku mmeeza. Weeyamba omwana omukuzi otya nze njala kwebaza Katonda ekyo kyo si kwenyumiririza Mukama mwebaza. Twakuzanga abaana bange babeeranga mu kyakya abaana mubakambuwalira nnyo nnyo abaana bannaabwe bazannya bali free kyokka be baŋŋamba mu kyakya abali free balinyirira bantu omwana ayita ku ngato ayita ku magulu g'abantu pews ozimanyi mwana n'ava ku muzadde janga alinya ate abaana bagenda mu sowaani za abange ng'ebyo ebyange abange bakimanyi nkukubako liiso wooli ne weetereeza naye kyatukuumira emirembe. We used to sit nga ne baba basindise busindisi ku church nga basindise na maid tambudde for one reason or the other. Nobody will ever give you a report. Lwekyo tusaba abazadde bamanye nti omwana yenna akulira mu confines. Katonda actually bw'atonda omuntu amuteeka mu confines. Amateeka 10 gatukonfininga. Tobbanga toyendanga ennaku 6 okolanga emirimu gyo gyonna n'olunaku olw'omusanvu esabbiiti eri Mukama. All those are confines. Katonda alyoka akuza omuntu ng'alinamu kye twandiyise baziyita ki kale ebisiba for lack of a better word. Nsobola okwekontrolinga kumanya nti wano nedda. Nalaba omusajja munyumizaako nnyo mu mboozi z'ennyumya bamukuza bubi appetite n'atagifuga. Tekyo kikulu nnyo. Musajja mukulu nannyini masomero mugagga nnyo. Nannyini masomero tebajja mutegeera. Naye omusajja oli bali ku speech day ya somero lye bayise ebyokulya kati nga bwe banayisa bano bagenda balondako n'oli alondako bino practically byaliwo si lugero lwa Kayima na Wango be bamuyisaako bwe bati omanye esavu n'akammonde byagala okufaanana esavu ly'ennyama n'akammonde bifaanana kyava aleekaana nga n'okwerabira yeerabidde omusajja ow'ekitiibwa nannyini essomero n'aleekaana naga nti yali anaanaagira tompadde savu ompadde kammonde. Abantu bonna ne bakyuka ne bakola batya ne bamutunuulira. Omusajja oyo twakula ne mu maaso gange etalina kitiibwa kubanga at that level gojja kulowooza nti omusajja ono yali akaayana nti kubanga mwavu si mwavu essomero lirye n'obugagga bulina naye olw'okubanga bwe yali akuzibwa manyiza omwana omuteekuba erimugwanidde okutambuliramu ne bw'alibanga akuze. Ndabye ku bantu bentuddeko nabo ku mmeeza ndabamu bakitiibwa ogenda okulaba omusajja emikono gy'ekkooti giri mu bibakuli byanva kuba bwagira bwati yenna n'amagezi gamuggwamu omulaba ayoola ebifina bwati byalye ne byanamalo kubanga ewaka bati bwe bamukuza. Nolwekyo omuzadde tuyambeko constructing omwana gweyagala ofune. Mama wange yagenda n'atuyambako ekintu kimu. Nze nebaza Katonda nakulira mu deprivation. Probably kyanjigiriza ebintu bingi. Saakulanga buli kimu kye twetaaga tukirina. Naye nga maliriza mama wange yatuyigiriza nti ne bwe twakyazanga omugenyi and indeed twakyazanga nnyo. Omugenyi n'atusanga emmere nga twasavinze dda ffenna ng'atuwooza naawe omugenyi.
So we grew up knowing tosobola kubeera na muntu n'omulyako. Lwekyo nsaba Katonda tusaasire abazadde mutuyambe values zino muziteeke mu baana nga bakyali ki naye omwana buli bw'omuleka n'akaabira remote muwe tobiwulirangako bukyalufaafu omwana muwe remote totuleekanyiza mwana kyana nekibeera kuli bwe kiti ngera bwola bwe kibeera beba abantu abakulu g'osanga ng'amaaso galemerayo gali gati kubanga buli kintu kyonna nga ye bw'ayagala bwe kiteekeddwa okuba nga kikolebwa. Kale Mwami Bikongolo webale nnyo katuwumulemu katono mu Caribbean TV tuvaawo. Omulabi wa Caribbean TV tukulisayo mu kuwummulamu okwo Mwami Bikongolo ovudde ku mpewo ngo owa example ey'emmere naye ebintu by'emmere self control kwegamba omuntu nate n'oyogera ne ku TV era obadde onzijukizza nange omuntu gwe mmanyi yali mufumbo nawulira story kuba saagala ategeere abagenyi bajja ewaka naye baali batudde nga balaba ku TV nga balaba oba mupiira saawa z'akazannyo ne zituuka webuyita buno obuzannyo buno babuyita oba batya abakyala babwagala nnyo busoopu najja bali bakyalaba n'akyusa n'agamba I want to see my njala kulaba kazannyo kange ye maama w'amaka bali bakyadde chup n'akyusa sira kubasaba balina beetunuulira ate nga bagenyi tebalina kyakola naye nga kyabaluma kyobalaba bakyogerako naye ekyo olwedde kitegeeza nkuza kubanga omugenyi akukyalidde tagenda kusulawo waze ekyolumu era akazannyo tosobola kamisinga kati abakulaba bagamba n'omukazi tamanyi kazannyo bakaleka batyo. So nga tweyogera okuyiga ku ngeri enkuza y'abaana actually Mwami Bikongolo mu kyoyigiriza kyenfunyemu era kyenjagala omulabi wa Caribbean TV otegeere nti n'empisa zo self control mu Luganda oba kwegamba okubeera ng'osobola okwefuga waliwo ebintu ebitawanya nnyo emmere kyekirala waliwo ebintu ebifaanaganya obuyinza butawaanya sex atawaanya ate sex n'emmere pathway excitement efaanana so kati okwefuga kikulu nnyo ate nga omwana tasobola kitegeera nga gw'omuzadde tokimuteeseemu obanga owadde example ez'okukwata emmere n'ateeka wali abaana fumba obuugi teekaawo alumu enjala era abaana bwe batyo abakulidde mu bulamu obwo n'okwenda kyangu nnyo okwenda omwana gwe bateerawo ekibbo kya lumonde mu byalo mukola ebintu ebyo ne mufumba lumonde mumuteeka mu kibbo nemugira mufumba entamu y'ebijanjaalo ngeri gye mubiina ebingi biri ku sizoni n'oteekawo alumu enjala ng'agenda asenako mwana n'alya emimmonde n'akema okukema okumanyi okukema testing tempting njakuyigiriza Oluganda okukema omwana akema oba kikolere bukolezi kuba mu luzungu kyeki awo oluzungu lwange luganyi okukema biwulikika nga byebimu naye omwana alya emmere n'emutuuka wano n'abanga takyassa bulungi kati n'atandika okugenda otegedde kakati ako kanoyizi kakola ako yalidde n'atandika okukema tekitegeeza nti yalidde n'atandika okutemutinga naye okukema is that embeera mwana n'abanga aliko kasiko naye nga kukola ki kulya abazadde balina kye batamanyi you are introducing ekintu ekiri dangerous mu bulamu bw'omwana
era abaana bwe batyo studies bazikola I think lwakubandoza sasobodde kugira akula mu bulamu nga ne bwalituuka okwegomba abawala wamwagalira wamunoonyeza they hunt for sex waliwo oteekeddwa okubeera ng'osobola you must grow your children under some form of restraint restraint bagiyigira mu bintu bino ebya bulijjo ku mmere restraint bagiyiga nti bwe tukyaza abagenyi the visitors eat first. You don't eat ahead of the visitors. Mukyaziza abagenyi ne abaana bali all over the food. And I mean abaana bazadde baffe balina bye baatuteekamu ebitali bibi. Omugenyi singa abadde ka hospitality si kabi. It doesn't mean nti we are not valuing abaana bano. Amaka gamu tegayina busobozi kuba na bintu bimala. Yes. Omugenyi azze, can this child surrender? Ekitanda kye ku muntu omukulu yeebakeko si kirungi. Manyawe era temo awo manyi. Mami kongole topic jolese controversial. Oyo sematalo. Oyo ngomanyi ki? Sematalo ne kampe example. Kubanga ne bwe nakula mulembe guli ogwa baguyita bate? Old school. I know. Gwe weesobola. Nerabayo mukyala Faafa twogera ku makakati wano we twogerera olwaleero ingambo tufe embeera mbi ne maama wazze tuli ffenna naye omwana alina omufaliso kati omuntu omukulu ono batandika okunoonya we bamwalira naye nga gwe basobola n'okukuyamba n'osharinga ne sister wo for the night. Nti nsobola I can deny myself some comfort nsobola okuba nga nnyamba omuntu omulala kubanga bwe tukula ekyo ekikolwa eky'okujja ku mufaliso gwo n'osharinga n'omuntu omulala tusobole okuyamba omuntu omulala bwe bulamu bw'obufumbo ng'obuyingiddemu. It has a lot of sacrifice. Actually, to sacrificing, do you know mu bufumbo? Sometimes it is as if you're sacrificing your oxygen. Waliwo embeera etuusa ku bantu. Kamwe ekyokulabirako. Singa bakutte omuntu mu mabanja. Ne bamusika ne bamuteeka mu kkomera. Omukyala bwe bamukutte oba omwami bamukutte bamutadde mu kkomera onoonye ssente ezimugjayo naye nga n'okuzirina tozirina n'osula ng'otunula. It is as if you're denying yourself the ability to breathe. Naye okikola tosobola kukikola okuleka nga mu buto. Bayibuli kyeva ekola statement mukyala Lufaafa negamba nti manyiza omwana omuto ekkubo erimugwanidde okutambuliramu ne bw'aliba ng'akuze tagenda kulivaamu. Gavumenti ya Uganda ezeefumbekeddemu ababbi. Era bwe twalaba obubbi bw'amabaati tosobola kuyiga kubba amabaati ng'ogayize mu bukulu. Banigerians bakola statement labayo mukyala Lufaafa bakola statement egamba you can never learn to be left-handed in the old age. No, you can't. Nina omwana ali left-handed nakirabanga kuvanga ali baby. Webale nti omwana mbadde mpatisa bwe mba mpaata gwa right gwe guwaata bwe mba ndya mpandiika all of a sudden nenkula nenkyuka. Kati bano bolaba ba minister ababba amabaati chances nyingi mu buto yabba akamyu mu buto yabbanga peni kati nekijjanga kimukuliramu mpola bwagenda akula bamutadde positions of responsibility ayisaawo ebintu. Nolwekyo eggwanga lya Uganda lwaki ndeseemu ekyokulabirako ekyo bw'oba onaakyusa ebintu n'okutuwa ba leaders abalungi bakyaki leaders abalungi okutuwa abatukulembera bakama baffe ba members of parliament bannaffe abatukulembera ba ministers and all that parenting minister bamufixingira mu parenting. Buli minister wenna golaba akoze ebyensonyi ebyewuunyisa akadde sikalina naye nyina minisita omu gwe njijukira obulungi bwe naamwogera sijja kwogera linnya naye mumumanyi erinnya lye sigenda kulyogera era sigenda kwogera sigenda nakwogera linnya lye naye mu busajja bw'obukulu myaka ndowooza oba 65 by then 7 agenda mu biduula
nazina akisinga obuwalabu 18 years 19 years ninga muntu wakitibwe eggwanga lyonna tumumanyi teyabiyiga mu bukulu yava mu buto bebo ababeera mu bisiko be babagenda ku mazina bakola ebya bikika mwambi kongolo wala ka video akayise a few weeks ago omusajja nanyini essomero head teacher nga tuta abaana ndoza bali mu kapate kaabwe head teacher nazina n'akaana n'aketoloza n'akasitula newe njogera wano head teacher yadduka kubanga ensi yonna talina kitiibwa so parenting tukole ekitundu kyaffe mukama ajja kusaasira akole ekirala. So in other words mukyalufafa tunyweze point eriwa byonna byolaba ebitubonyaabonya ku level yonna bandibadde babifikisingira mu parenting. So omulabi wa 3BN TV oyinza okubanga gwe omukisa ogwo tewagufuna naye osobola oguwa omwana wo kubanga mwami Bikongolo tutandise nga agamba tugenda kuyiga tugenda kuyiga tujjemu byetwayiga naye nga tebitugasa kyokka ate ebitugasa tuddemu tubiyige tubinyweze mu bulamu bwaffe. So ekyo kitegeeza nti it's never too late. Toli late okuyiga okukola ekintu ekituufu, toli late okuyiga okudda ku musingi gwa Bayibuli, obuntu buno obutonotono obwa self control, omwana okuyiga okumanya nti kati ndidde emmere enemmala yeggwe omuzadde yeggwa kimuteekamu toteekaawo emmere omwana n'alya onotanko gamba no omwana enjala emuluma naye ng'omanyi nti alidde era waliwo n'abazadde abamu boolaba balina obubebe obw'emyaka 2-3 na buli kaseera omuzadde akomplaininga ono omwana talya naye nga tumulabye ng'amuwadde kasooda omwana ono tayagala kulya mmere ng'amuwadde kakeeki anti emmere ekikulu tagirya nga naye ate ebyo by'omuwadde ono talya. So kati tuyige abaana okutandikira ddala okuviira eno ku musingi okubakuza nga bafune engeri okwe self control mu Uganda okwefuga kintu kikulu nnyo kubanga omuntu ayinza okuswala ng'ezo example ze tuyizeeko leero era ndooza omulabi wa 3BN TV yonna byoyizeemu mwami Bikongolo simanyi oba olinayo obugwamba obutono bw'oyagala ndooza byebyo byennyini bye twagadde okuyiga kale tujja kusinkana mulundi omulala katusabe tuwonge program y'emikolo gya Mukama. Mukama tukwebaza olw'akaseera k'otuwadde tukwebaza n'olw'ekyokuyiga kituyiza olwaleero ongereyo okuzaamu abaana tusaba Mukama oyongere otuwa amagezi g'okuzaamu abaana baveemu abantu ab'omugaso mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Yatuwesa bumalirivu oyagala ngoyo Mukama gwakuwadde ekyo kirabo kyo gwe mugabo Mukama bambi gwakuwadde okumango bwesigwa endagaano ginyweze yatuwesa mikono ebiri yatuwesa bumalirivu oyagala ngoyo Mukama gwakuwadde ekyo kirabo kyo gwe mugabo Mukama bambi gwakuwadde okumango bwesigwa endagaano ginyweze tewali kintu